Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero tugenda gabanako obubaka obukwata ku mmeeme. Tugenda kwogerako obubaka obwogera ku mmeeme. Emmeeme ye soul. Emmeeme eyo yeeyo gye tuwangula. Bwe tuba nga tubuulira enjiri, ekigendererwa kyaffe kya kuwangula mmeeme. Kubanga omubiri gwo gugenda kudda mu ttaka. Omuntu bw'ava mu bulamu buno, omubiri gudda mu ttaka, ate omwoyo gwo gudda ewa Kitaffe gye gwava. Naye emmeeme eno yeenunulwa, gye tugenda okwogerako bantu ba Katonda abalungi. Tugenda kwogera ku mmeeme. Tujjukire nti emmeeme eno yo yerumwa enjala, era emmeeme y'erya emmere ey'omwoyo. Lwaki tugamba emmere ey'omwoyo? Kubanga waliwo emmere eriibwa omubiri, emmere eno gye tugula mu katale, omubiri gulya emmere eyo. Naye ate yo emmeeme erya okuva eri omwoyo. Emmeeme yeegoberera omwoyo n'etagoberera mubiri. Kati emmere erya emmere eyo, emmeeme erya emmere ey'omwoyo, ng'era emmere ey'omwoyo ye Kristo, gwe mugaati ogw'obulamu. Ye Kristo gwe mugaati ogw'obulamu. Era nga mu mmeeme, nzikiriza nti bangi abadde bawulira obubaka buno mu kiseera kino, bangi bakimanyi nti mu mmeeme ekibi mwe kibeera, mwe kyekweka. Era emmeeme yeeyonoona, era emmeeme yeefa. Okufa kuli okwatuuka ku Adamu, bwe baamugamba nti bw'onaalya ku muti gw'okumanya obulungi n'obubi ojja kufa. Okufa okwo kwali mu mmeeme, si mu mubiri, si mu mwoyo, wabula mu mmeeme. Olw'okuba okufa okwo kwali mu mmeeme, kati okununulwa kwa mmeeme. Kati Kristo ekitangaala era obulamu era amazima ajja kubeera mu mmeeme, anunule emmeeme. Y'ensonga lwaki naffe ababuulizi b'enjiri tuli ba soul winners. Olwaleero tugenda kwogera ku mmeeme. Era nga njagala babuulira abantu ba Katonda abalungi nti okumanya kwa Katonda, amagezi ga Katonda, okutegeera okwa Katonda, mwoyo, omwoyo w'okumanya Katonda, omwoyo w'okutegeera Katonda, omwoyo w'okubikkulirwa Katonda. Emyoyo egyo gyonna gyonna giri 7, era ke kabonero k'ettaala eyo, ge makulu agali mu ttaala eyo eri mu maaso ga Katonda. Eyina awaaka wa mirundi 7, gyo myoyo 7 egya Katonda. Emyoyo 7, emyoyo 7 gya Katonda ke kabonero k'ettaala eyo. Naye ng'ettaala eyo eyina awayimirira wamu, awayimirira wamu ye Kristo. Mu ye mwe tufuna emyoyo 7 egyo egya Katonda. Era abantu ba Katonda abalungi, abo abanaatuuka mu ggulu, mujja kulaba nti gy'okoma okusemberera Kitaffe, gy'okoma okutegeera bingi, gy'okoma okujjuzibwa emyoyo egyo 7 gyonna, nga buli kimu, buli mwoyo akubuulira. Katugeze oyagala kumanya ku mmeeme, omwoyo w'amagezi Katonda akubuulira ku mmeeme, omwoyo w'okutegeera Katonda n'akubuulira ku mmeeme, n'akuwa okutegeera ku mmeeme, omwoyo w'okubikkulirwa Katonda n'akubiwa okubikkulirwa ku mmeeme, omwoyo w'okutya Mukama naye n'akuwa ky'oyongera okutegeera, kikuleetera okwongera okutya Katonda. Byonna nga biri ku mmeeme, naye nga egyo emyoyo 7 gye giringa tooki, kwegamba eba nga tooki eyaka engeri za mirundi 7, naye nga buli kumulisa kwemulisa bw'eti ebaako by'ekulaga ku ekyo kimu. Kati gy'okoma okusembera Mukama,
oyongera okutegeera buli kimu mu ngeri za mirundi 7 ez'enjawulo, naye ng'ekyo kimu buli mwoyo nga gukubuulira, buli mwoyo nga gukubuulira. Ate gy'okoma omusemberera abantu ba Katonda abalungi, gy'okoma okuba n'obusobozi obutegeera ennyo, okumanya ennyo. Era abakadde 24 abo olw'okuba be bamusemberedde ddala ddala bamanyi bingi nnyo nnyo okuva mu ye, kubanga olw'okuba bamusemberedde ekitiibwa kye buli gye kibajjirawo ekiti eky'amaanyi kijjiramu okumanya, kijjiramu omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okutya Mukama, omwoyo w'okubikkulirwa. Era abantu ba Katonda abalungi, buli lw'osemberera abakadde 24 Mukama wakkiriza n'obasemberera otandika okutegeera nga bo, otandika okumanya bye bamanyi, nga ku mumwa tebalina kye bakugamba, naye ggwe munda oba okiwulira ng'era okimanyi, ng'era okiraba nti bamusinza, bagamba asaanidde, bagamba mutukuvu, mutukuvu, bagamba mutukuvu, nga bajjako engule zaabwe baziteeka wansi bavuunama, bagamba oli mutukuvu. Ensonga lwaki bagamba oli mutukuvu? Olwa okumanya okw'enjawulo okubayingiramu ne bongera okutegeera, kubanga ate bo bw'obeerawo n'obasemberera otandika okutegeera ebyama ebiri munda mu Katonda, ebyaliwo okuva edda ng'omuntu tannatondebwa, era osobola okumanya lwaki omuntu yatondebwa, lwaki emmeeme yatondebwa. Bantu ba Katonda abalungi, kakubeere kusinza Katonda oyongera okutegeera ki omugaso oguli mu kusinza Katonda, ki kyafunamu we tusinza, ki kyafunamu, kubanga ye alina ensonga lwaki asanyukira okumusinza. Waliwo ensonga lwaki we tumusinza waliwo ekibeerawo. Bantu ba Katonda abalungi, bw'osemberera abakadde 24 tusooke tujjukire nti abakadde 24 before Katonda be yateekawo okuva ku ntandikwa, nga walibaawo abo abalinoonya Katonda ne bagenda buziba nnyo era ne bategeera ne bajjuzibwa bingi, nga balisaanira okubeera ku bifo ebyo kwabo abakadde 24 nga balinoonya Katonda ne bajjuzibwa okumanya okw'enjawulo, okutegeera, okutya Mukama, okubikkulira okw'enjawulo, ne basaana okubeera abamu ku abo abalimusemberera, kuba gy'okoma omunoonya Mukama n'ojjuzibwa ye kyali, oyongera okusemberera ddala waali n'otegeera bingi. Kati olwaleero tugenda kwogerako ku biki singa obasembera abakadde 24 biki by'otegeera okumanya okwo okw'enjawulo okwongera okuyiika munda mu mmeeme eyo. Tujjukire nti nno bw'obasemberera bw'oti otandika okuba nga abakadde 24 nga kyonna kye bamanyi mu mmeeme zaabwe, kyonna kye bamanyi munda mu bo otandika okuba nga naawe ekyomanyi, kubanga ate bo bamanyi bingi olw'omusemberera. Kati nga bw'obasemberera bw'oti okumanya kukuyiikira okw'amaanyi, okutegeera, okubikkulira nga biviira ddala mu Kitaffe. Kati n'otandika okumanya Kitaffe ebiri munda mu ye, by'amanyi, ebigendererwa, lwaki yatonda omuntu, nga ebintu bino bijja mu ggwe, nga ye Kitaffe aba akimanyi bijja mu ggwe, ye y'aba ali mu bbikuwa bw'atyo, kubanga oba omusemberedde kati nga kyali naawe ky'oli mu kufuuka, kubanga ye wamusemberera kyali kiba kiyiika mu ggwe. Era ebimu ku by'otegeera ng'osemberedde abakadde 24 bano bwe bali, era naawe n'omanya nti nabo bye biri mu mitima gyabwe, ebimu by'otegeera bye bino. Osooka n'otegeera nti mu ntandikwa Katonda bwe yatonda Michael nga ye mulwanyi, Katonda n'atonda Gabriel
nga yaleeta obubaka. Katonda yatonda Lusifa nga ye musinza. Era Katonda bwe yatonda Lusifa nga ye musinza, nga Lusifa asobola okutambulira munda mu Katonda ku nsozi ez'amayinja ag'omuliro ne bamalayika bangi bwe batasobola kutuuka olw'okuba yali nga ye musinza. Ate n'ekirala otegeera nti Lusifa ono yatondebwa nga yatuukirira mu bulungi nga weekiraba mu kitabo kya Ezeekyeri 27 olwokusatu olwokuna, nga yatuukirira era ng'ajjudde amagezi okusinga abaweereza, nga kwegamba nga Lusifa ono yatondebwa nga ajjudde amagezi okusinga abo bonna bonna, kwegamba nga bwaliisoba abaweereza ba Mukama kati nga olaba Daniel, ng'abasinga bonna bonna ng'ajjudde amagezi okusinga omuweereza yenna yenna. Kati ye bw'atyo bwe yatondebwa. Kati bwe yatondebwa bw'atyo, ekyo ne kireeta amalala mu ye. Era Lusifa nga bw'olaba mu Ezeekyeri 28 olwokubiri, Lusifa n'agamba ye Katonda, n'agamba nze ndi Katonda era ntuula ku ntebe ya Katonda. Kati bye Lusifa abyogera olw'amagezi ge, olw'obulungi bw'alaba nga Katonda engeri gye yamutonda, nga Lusifa asubira ku bulungi bwe yatondebwa ng'atuukirire mu bulungi, ng'alaba Katonda talitondayo mulungi mulala amusinga, kubanga ye yali atuukiridde mu bulungi. Kati nga akimanyi tewalibaayo mulala atuukiridde. Bino bye nkugamba bimu ku by'otegeera ng'oli ku wamu n'abakadde 24 n'otegeera naawe nabo bye bategeera babimanyi, kubanga wali emitima gya buli omu giba open. Kati bino bye nkugamba bijja munda mu ggwe ng'oli wamu nabo. Katonda kitaffe olwo aba akusomesa ye kennyini ki ekiri mu ye kiba kiyingira mu ggwe ng'ayagala naawe kitegeere. Era ebyo biyingira mu ggwe n'otegeera Lusifa yeeyita Katonda, Mukama aba akulaga ebyaliwo nga tannaba kusuulibwa kuva mu ggulu. Ekyo kye yeeyita n'agamba ye Katonda era agenda kutuula ku ntebe ya Katonda. Era nga olaba Ezeekyeri 28:9 Katonda n'addamu Lusifa ng'alowooza ebintu ebyo mu ye. Katonda naye n'ateeka ebirowoozo mu ye n'amugamba nedda, ggwe toli Katonda era ngenda kuleeta oyo anaakubonereza. Mu kiseera ekyo ng'akubonereza olabe oba olimugamba nti oli Katonda ng'ogamba oyo ali mu kukubonereza era ali mu kutta. Kye kiri mu Ezeekyeri 28:9 nga Lusifa we yalowooza muli era n'agamba ye Katonda, Katonda n'akiteeka mu mutima gwe n'amugamba ngenda kuteekawo alikubonyaabonya era alikutta. Era mu kaseera ako ng'akutta tulabe oba olimugamba nti ye ggwe Katonda ng'ogamba omuntu ali mu kutta mu ssaawa eyo. Kiri mu Ezeekyeri 28:9. Era abantu ba Katonda abalungi, Lusifa ebyo byamusangibwa mu ye, kitaffe kwe kulagira Michael amulwanyise n'amuggyayo mu ggulu n'amusuula n'amuggyako n'obulungi bwe n'ekitiibwa kye n'ebyali bimuleetera okweyita omulungi ne babimuggyako. Era ebaabimuggyako n'afuuka sitaani, n'aba mubi nga olwa dimoni nti zirabika bubi nnyo nnyo, ko obwo obulungi bwamuggyibwako era n'asuulibwa eno ku nsi. Kati we yasuulibwa eno ku nsi, olw'okuba yali atondeddwa nga ye musinza, kati Katonda kwe kusalawo wabeerewo omulala nga adde mu kifo kya Lusifa nga ye musinza. Kati bino byonna bye nkugamba bye bijja munda mu ggwe mu mmeeme eyo buli lw'osemberera abakadde 24. Kati era otegera nabo bye biri mu kuyita munda mu bo, olwo kitaffe aba ali mu kubawa entandikwa y'okutonda omuntu lwaki yamutonda era lwaki Mukama omuntu yamuwa emmeeme, kye tugenda okwogerako. Kubuulira bino otegeere okuva emabega, obeeko ky'otegeera ekinene ku mmeeme. Kati Lusifa wasuulibwa okuva mu ggulu n'aggyibwako obulungi bwe, kwe kufuuka sitaani.
era kwe kubanga kati ye sitaani. Naye Katonda mumutonda teyamutonda nga ye sitaani, wabula okuluvannyuma lw'okuggyibwako obulungi bwe bwe yaweebwa n'aggyibwako n'ekyobusinza nga si ye musinza, kye yafuuka ye sitaani. Kye yafuuka ye sitaani. Era abantu ba Katonda abalungi, Katonda n'asalawo ateekewo oyo anadda mu kifo ky'oyo omusinza. Katonda kwe kusalawo atonde omuntu. Olw'okuba Lusifa yali nga atuukiridde mu bulungi, Katonda n'ayagala gw'ateekawo asingeko okutuukirira, asingeko ku Lusifa nga bwe yali. Kuba Lusifa yali mulungi nnyo ng'atuukiridde mu bulungi, Katonda kwe kusalawo aleete omulala. Katonda mu kwagala okuleeta omulala asinga ku Lusifa, Katonda kwe kwagala abeere n'omulala alinga ye, nga naye alinga Katonda ate nga tamutonze butonzi, kuba Katonda tebamutonda. Kati ate Katonda yayagala abeere n'omulala nga ye. Wuliriza bulungi ebigambo bino kubanga bye bibeera munda mu ggwe ng'oli wamu n'abakadde 24, kubanga we wali okutegeera okwa waggulu ennyo mu bo abamusemberedde, era bo munda mu bo babeera bamanyi enteekateeka ya Katonda okuva emabega ne gye tulaga n'ebigenda okubeerawo. Katonda n'ayagala wabeerewo omulala alinga ye, anaabanga ye, nga naye Katonda nga ye, nga si Lusifa yali yeeyita Katonda, naye Katonda n'ayagala abeerewo n'omulala nga ye bw'ali. Era Katonda kwe kusalawo atonde omuntu, ng'omuntu ono Katonda gw'atonze gw'ayagala okuteekateeka abeere nga ye. Era ne bagamba katutonde omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, ng'omuntu oyo gwe batonze gwe baagala ateekebweteekebwe abeere nga Katonda, nga batonze ekibya, Katonda ky'ayagala ayingiremu ajjulemu mu bujjuvu bwe, olwo alyoke abeere n'omulala nga ye, abeere n'omulala nga ye. Era bantu ba Katonda abalungi, omuntu kwe kuweebwa omubiri, kwe kuweebwa emmeeme, kwe kuweebwa omwoyo, ng'ekigendererwa Kitaffe ateeketeeke omwoyo, Kristo omwana we ateeketeeke omubiri, era Omwoyo Mutukuvu ateeketeeke emmeeme, ng'ateekebwateekebwa okubeera nga Katonda. Katonda abe nga alina omulala alinga ye, nga yazze mu kifo ky'omusinza. Lusifa yali avuddewo, nga ye yali erina okuba omusinza ng'avuddewo, omuntu adde mu kifo kya Lusifa nga ye musinza, naye ng'ekigendererwa kya Kitaffe ayagala omulala anaabanga ye, nga Katonda bw'ali, nga n'oyo omulala gw'ataddewo naye nga bw'ali. Kwe kusalawo ono gwe batonze ateekebweteekebwe engeri gy'anaabeeranga nga Katonda bw'ali, nga naye bw'ali, ajjuzibwe mu bujjuvu bwe. Era abantu ba Katonda abalungi, nga bwe yagala tutonde omuntu mu ngeri yaffe, Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Kitaffe n'aba nga ye, ekivudde mu ye gwe mwoyo, era nga gwe guli mu kifaananyi kye, mu kikula kye. Kati ate omubiri, era Kitaffe ono nga yagenda okuteekateeka omwoyo, kati ate Omwana we nga yagenda okuteekateeka omubiri, okubanga Katonda bw'ali. Ensonga lwaki tuli mubiri gwa Kristo Omwana we. Ate emmeeme nga yo yakuteekebwateekebwa Omwoyo Omutukuvu. Bino bye nkugamba bye bibeera munda mu ggwe bw'obeera oli wali wamu n'abakadde 24. Ng'era ekigendererwa kya Katonda ayagala omulala alinga ye. Y'ensonga lwaki twaweebwa omwoyo, emmeeme n'omubiri, tuteekebweteekebwe tubeere, Katonda abeere n'omulala nga ye, bantu ba Katonda abalungi. Era nga omulala nga ye, Katonda ono omulala alinga ye, nga kyateeseteese ayagala
ave mu ye kennyini, ng'era ekigendererwa kyaffe okuba nti ffe tuli basinza, nga sigamba nti Katonda bwe tumusinza oba n'awulira bulungi ng'alaba tumuwa ekitiibwa ng'ebitiibwa bijja gy'ali n'asanyuka nnyo olw'ebitiibwa ebyo, nedda. Wabula ye ekigendererwa kye kitaffe nti bwe tumuwa ekitiibwa naye ng'atuddiza ekitiibwa ng'ayita mu mwana we Kristo. Bwe tumuwa ekitiibwa tumuwa ye kennyini ky'atuwa kye tuzzaayo. Tetusobola muwa kitiibwa nga takituwadde. Ye kennyini ekitiibwa ky'atuwa kye tuzzaayo. Kati ng'ekitiibwa kya Katonda kijja nga kitangaala ne kituyiikira. Bwe kituyiikira munda mu ffe mu mmeeme ne wabawo nga okusaanuuka. Okusaanuuka okwo okw'omuliro ne kuddayo ne kuyiikira kitaffe, ne bwe kugenda eri ye naye ewuwe naye n'asaanuuka n'okwagala kwe n'ayiika gye tuli. Naffe ne tusaanuuka n'okwagala kwe ne tumuddiza ekitiibwa. Kati mu mbeera eyo Katonda nga atujjuza ky'ali, olwo asobole okuteekateeka ekiringa ye. Kati olwo ye nga alinga ali mu kwegabanyaamu, buli lwasaanuka bw'ati n'ajja gye tuli abanga ali mu kwegabanyaamu, awo teekewo omulala alinga ye. Kati nga buli lwe tumusinza bwe tuti atuddiza ekitiibwa ekyo, naffe ne tukizzaayo, n'akituddiza ng'ayita mu mwana we Kristo, naffe ne tukizzaayo. Kati olwo ng'ali mu tujjuzaamu, ekyo kyali. Kati olwo ye kitaffe aba ali mu tujjuzaamu ekyo kyali, ekitiibwa kyali, kubanga ye ekyo ekitiibwa kyabadde agabana n'omwana we nga n'ensi tennabaawo. Ekitiibwa ekyo kyajjanga mu mwana we Kristo, Kristo n'akizzaayo. Ekitiibwa ne kikomawo wa kitaffe n'akizzaayo. Kati nga wakizzaayo kuba ng'okusaanuuka kw'omuliro gwe omungi ne guyika mu mwana we. Omwana we naye n'asaanuuka n'okwagala ne kuyika eri kitaffe. Kati n'aba nga kitaffe kyali n'omwana kyali. Kati naffe nga bwe tusinza ekyo kye kibeerawo mu ffe, naye nga ekyo lwe kibeerawo Katonda aba ali mu kuteekawo omulala alinga ye. Ekyo kyatuddiza kyali, naffe tutandika okufuuka nga ye. Ekyo Yesu kyayogerako mu Yokaana 17:5. Yesu ng'agamba Mukama, ompe ekitiibwa ekyo kye nalina kye nagabana naawe ng'ensi tennabaawo. Kati ekyo kyakola mu ffe. Ng'ekyo wakikola mu ffe, olwo naffe tufuuka nga ye, olwo naffe tufuuka bakatonda. Ekyo Yesu kye yayogera mu Yokaana 10:34. Yesu n'agamba tekyawandiikibwa nti nno mmwe muli bakatonda? Kubanga ayagala okuggyawo kiri Lusifa kye yayogera mu Ezeekeri ng'agamba nze ndi Katonda era ngenda kutuula ku ntebe ya Katonda. Kubanga Lusifa kye yayogera nga kyeyagaliza, Katonda n'amuggyawo. Kitaffe n'alagira alusulibwe okuva mu ggulu. Kati Katonda ffe atuteekawo tudde mu kifo kye Lusifa ng'emusinza. Lusifa naye akirabe nti bataddewo amusingako, ate ye yakyeyagaliza n'ayeeyita Katonda agenda kutuula mu ntebe ye. Naye ffe omwana wa Katonda yennyini n'ayogera mu Yokaana 10:24 nti tekyawandiikibwa nti mmwe muli bakatonda. Iffe Yesu yakituyita, ate Lusifa ye yali akyeyita ky'atali. Kati bino byonna bye nkugamba biyiika mu mutima gwo okumanya okw'enjawulo ng'oli wamu n'abakadde 240, n'otegeera bino bye bamanyi mu mutima gwabwe. N'otandika okutegeera nti ekyama kiri mu kitaffe tugabanya ku kitiibwa kye ng'ayita mu mwana we Yesu Kristo. Ekitiibwa kye kyagabana n'omwana we, omwana we kyatugabira. Kati buli lwe tumusinza ekitiibwa ne tukizzaayo, ali mu tujjuzaamu ekyo kyali. Ateekewo omulala alinga ye. Katonda ateekewo omulala alinga ye, nga ye ffe. Kyava agamba tujja kufuga naye, tulamule ne bamalayika. Tujja kulamula bamalayika kuba ye mulamuzi, naye agamba naffe tujja kulamula ne bamalayika. Era Yesu n'agamba tekyandiikibwa nti mmwe muli bakatonda. Kati bino bye nkugamba biyiika mu mutima gwo ng'oli wamu n'abakadde 240, n'otegeera bino bye byama Katonda byali mu kuteeka munda mu bo.
nga abeeyabiza babuulire lwaki yatonda omuntu. Ye Katonda kikyafunamu mu kusinza, lwaki ayagala tusinze. Nga we tusinza Katonda ate ekyo we tusinza kyongera kuyamba ffe kufuuka nga ye bw'ali. Era ekyo tukitegeera munda mu mmeeme zaffe, tutegeera lwaki Katonda ayagala tumusinze. Nga okumusinza si kugamba nti ayagala bwagazi bitiibwa, wabula okumusinza okwo kuyamba ekyo kyali n'asaanuka naffe n'atuwa ekyo kyennyini ate ne tukizzaayo. Kati mu mbeera eyo buli kiseera abeera atujjuza kyali, ateekewo omulala alinga ye asinga ku Lusifa. Era ekitiibwa tukizzaayo nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo oyo eyafukibwako amafuta. Kati okujjuzibwa kwa Kristo okuva eri Kitaffe, bw'atyo Kristo we yajjuzibwako amafuta n'abeera Kristo. Oyo Yesu n'afuuka Kristo we. Kristo we kitegeeza oyo gwe yajjuzaamu, gwe yafukako amafuta okuva ku ye n'amujjuzaamu kikyali. Ge makulu ga Kristo. Kati oyo Yesu yamufuula Kristo we. Kati nga ye Kitaffe ayagala tujjuza ekyo kyali obuyinza bwe, ekitiibwa kye, nga olwo ge makulu amakusike agaali mu Moridekaayi, kabaka okumwambaza ekyambalo kye n'amuwa engule ye n'amuwa siiru ye, nga kyali kyama ekitulaga ekyo Kitaffe kyatufuula bwe tumusinza, buli lwe tumusinza ekyo tuba tujjula. Kubanga ekyo Mukama akikola kubanga yaggyawo Lusifa eyali omusinza, era ekyakikola okulaga nti yazzaawo ate oyo asingira ddala ne Lusifa. Nga Lusifa we yavaawo n'agwa n'afuuka Sitaani, Katonda n'azzaawo oyo asingira ddala ne Lusifa. Kubanga tulaba, bw'olaba nga mu Ezeekeri 28:10, awo wonna ojja kulaba nti Lusifa ono yali alina amalala kubanga yali akimanyi teri kimukwekeddwa. Okumanya Katonda kwe yamuwa nga tewali kintu kimukwekeddwa, buli kimu akimanyi. Nga mugezi n'okusinga Danyeri. Jjukira Danyeri yaddamu ekirooto ekyalema buli muntu. Akabonero akali kalaga nti Mukama atadde okumanya okw'enjawulo n'amagezi mu Danyeri. Naye Lusifa yali amusinga. Kati Katonda n'ayagala ateekewo ate oyo asinga ne Lusifa. Kati bino byonna bye nkugamba biyiika mu mmeeme yaffe. Jjukira twogera ku mmeeme. Kati buli lw'osemberera Katonda, emmeeme yo erya. Mu butonde bwaffe emmeeme yatondebwanga ky'ogisembereza etandika okkisika ne kiyingira munda mu yo, bw'etyo bw'erya. Ky'ova olaba bw'ogenda mu bifo ebitali bya bwa Katonda oba oyonoonye kuba emmeeme, buli ky'olaba, buli ky'ogisembereza yo esika n'eyingiramu. Kati w'osembera abakadde mu 24 abantu ba Katonda balungi, nze bwe nabasemberera ebyo bye byayiika mu nze okumanya okwo kwonna ne ntandika okutegeera okw'enjawulo, ne ntandika okutegeera lwaki batonda emmeeme yaffe, ne ntandika okutegeera amalala agaali mu Lusifa, ne ntandika okutegeera nti Katonda yayagala ateekewo omulala alinga ye. Ng'era okuteekawo omulala alinga ye okujjuzibwamu Katonda, kati kwe kubeera nga omwana wa Katonda ateekateeka emibiri gyaffe kibe kibya ekinajjuzibwamu Katonda kyali. Era ye Kristo omwana wa Katonda ye yajja okututeekateeka tujjuzibwemu Katonda. Omwoyo Omutukuvu ateekateeka emmeeme ejjuzibwemu Katonda nga buli lw'osinza erina obusobozi okuwanirira ekyo Katonda kyali. Ate ye Kitaffe ateekateeka omwoyo Spirit esobole okuba n'obusobozi obujjuzibwamu ekyo Katonda kyali. Era ky'ova olaba ne olaba mu bikolwa by'Abatume 14:11, abantu bwe baalaba Pawulo kye yali akoze ne bagamba bannaye, bakatonda bazze gye tuli mu kifaananyi ky'abantu. Ekyo kyali kiranga nti ddala ekyo Katonda kyali kiri mu kujjulamu ffe okutuuka abantu batuyite bakatonda, nga okumanya okutegeera okw'enjawulo nga si by'abantu, ng'era abagezigezi abanoonyereza bawulira ebyo ne bagamba nedda, Katonda, bakatonda bali mu kujja gye tuli mu kifaananyi ky'abantu, nga kyolaba mu bikolwa by'Abatume 14:11.
Kati bantu ba Katonda abalungi, buli lwe tusinza Katonda ekitiibwa ne tukimuddiza, ekitiibwa ekyo akikomyawo mu ffe ng'ayita mu mwana we Yesu Kristo, naffe ne tukizaayo. Kati buli lwe tukimuwa asaanuuka n'okwagala okwo, n'asaanuuka n'ayongera n'ayiika munda mu mmeeme zaffe, naffe ate ne tusaanuuka n'okwagala ne tuyiika nga tudda gy'ali, naye n'asaanuuka n'okwagala mu mmeeme zaffe ng'ayiika gye tuli, ng'atujjuza ekyo ky'ali, nga ekigendererwa ekyo gye kigenda mu maaso nga tukoma okusinza, twongera okufuuka ekyo ky'ali. Olwo Katonda n'aba nga ataddewo omulala alinga ye. Katonda n'aba kati ng'ateekawo omulala alinga ye. Era ng'ekyo Mukama akitulaga mu lugero lwa Moluddekaayi. Kabaka yalina obuyinza okulagira buli kimu, naye oluvannyuma lw'okuwa Moluddekaayi ekyambalo kye n'engule n'essiiru, Moluddekaayi ng'ekikyawandiika yonna ebbaluwa ye bagitwala Moluddekaayi gy'awandiise n'ateekako ssiiru, yonna gye bagitutte bamanya nti ono kabaka y'atugambye, balaba essiiru ya kabaka ne bamanya kabaka y'alagidde. Kati kabaka olw'okuba abajjuza Moluddekaayi ekitiibwa kye, obuyinza bwe, kabaka aba ataddewo omulala alinga ye. Ekyo Katonda kyali mu kukola mu mmeeme zaffe, y'ensonga lwaki yatonda omuntu akole omulala alinga ye. Bw'atyo Katonda bw'ayagala, ekyo kye yeeyagaliza kyennyini kyali, naffe ky'ayagala tubeere, kwe kwagala kwe gye tuli. Kwe kwagala okw'amaanyi ennyo okuyiika gye tuli, naffe ne tumuddiza okwagala okwo, kati n'aba nga kyali kituyiikira tufuuke ye kyali, nga Moluddekaayi bwe yali. Kati kyoli ky'olaba mu Moluddekaayi kyali kiranga ekyo Katonda ky'agenda okuteeka mu ffe era ky'agala kibeere mu ffe. Kati emmeeme yaffe yeeyiikamu bino byonna byonna byonna, amagezi gano, okumanya okw'enjawulo, ebyama bya Katonda, bino byonna biyiika mu mmeeme yaffe, bantu ba Katonda abalungi. Kati bw'osemberera abakadde 24 bano, nze lwe nabasembererako lwe nafuna okumanya kuno, kubanga okusooka nali ntegedde nti emmeeme yaffe yeegenda mu buli kimu kye tukola ku nsi, kye tulaba, kye tulowooza, kye twogera, biterekebwa mmeeme yaffe ng'essimu etereka ebintu ku memory card. Naye ate bwe nasemberera abakadde 24 ate nafuna okutegeera okw'enjawulo, ne manya okwagala kwa Katonda bwe tumusinza kwongera okuyiika gye tuli. Buli lw'omusinza ekitiibwa n'okimuddiza akikomyawo, naye bw'akikomyawo mugiramu okwagala kwe mu bujjuvu bwako. Okwagala okwo ne kuyika mu ffe ne kutandika okusaanuula emmeeme zaffe tufuuke ye nga kyali. Era nga gye tukoma okuba n'obwetoowaze munda mu ffe, tuba nga amazzi agateese ennyo, ekitangaala kya Mukama ne kiyiika mu bujjuvu bwakyo. Ngawula amazzi agateese nti enjuba esobola okukubamu bulungi n'ogiraba, so ng'amazzi agatateese enjuba ne weekubamu egaba gazannya gati nga tetuddeemu bulungi. Kati nga naffe Katonda kyali okujjula mu ffe mu mmeeme, twetaaga okuteeka obwetoowaze obulinga obw'omwana omuto. Olwo etunaaba ng'abaana abato, olwo obwakabaka bwa Katonda bujje butuule munda mu ffe. Kati bino okumanya kuno kubeera munda mu mmeeme zaffe. Kati abakadde 24 bano bye bimu ku bintu ebijjula munda mu bo, ebyama ebya waggulu ennyo Katonda lwaki yatonda omuntu, kyekibeerawo. Era ng'ebifo bino eby'abakadde 24, naawe ali eyanoonya Katonda n'omutima gwo gwonna, osobola okwesanga nga oli omu ku bo. Osobola okujjuzibwa bingi n'otuuka mu ggulu nga ekifo kye ky'osaanidde kwe kubeera wamu nabo, kubanga bamanyi bingi abakadde bano. Katonda abateresa bingi ebyama. Era ensonga lwaki w'otuukawo osobola okulaba Pawulo, osobola okulaba Musa nga be bamu ku bakadde 24 nga bye baakola ne Katonda bye yabajjuzamu byabaleetera okuba nga baagwanira okubeera mu bifo ebyo. Kyova olaba omukyalo oli yagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti yali yamusaba omwana we, abaana be 2 abalenzi, bagende
batuule omu ku mukono gwa ddyo omulala omukono gwa kkono gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe n'amugamba ebifo ebyo birina bannannyini byo abaategekerwa, ng'abantu abo bo balinoonya Katonda, ng'okusinziira engeri gye balinoonya balisaanira kubeera wamu ku bakadde abo nga balina okumanya okwo. Kati gy'okoma okusemberera Mukama kwe kujjuzibwa okumanya okungi ennyo, okutegeera, okubikkulirwa. Era buli anoonye Katonda n'omutima gwe gwonna, ng'anoonya mutima gwa Katonda. Kyentegeeza okunoonya omutima gwa Katonda kye kino. Mu ntandikwa osobola okuba ng'oyagala kukola Katonda ky'ayagala, ng'era wayiga n'ogamba gwe togenda kunoonya byansi, togenda kutunula byansi, gwe kosooka onoonye Katonda by'ayagala, ebirala binaakongerwako, ng'era oyagala nnyo okole Katonda ky'ayagala. Naye otuuka ekiseera n'osukka ku kwagala okukola Katonda ky'ayagala, n'oyagala otegeere ddala omutima gwa Katonda lwaki ayagala okola ekyo, ng'oyagala otegeere mutima gwe. Nga w'onaabeera ne mukama wo ng'oli mukozi, katugeze muli bakozi babiri, omu omukozi n'afuba nnyo okukola mukama wammwe ky'amulagira, kyonna kyonna mukama we ky'amulagira nga kyakola era nga mukama we bw'akimulagidde. Naye ne wabaawo omukozi omulala n'atayagala bwagazi kukola mukama we ky'amulagidde, naye n'ayagala ategeere omutima gwa mukama we lwaki abagamba okukola ekyo, nga ky'ayagala singa anaategeera omutima gwa mukama we kye guli, ajja kutegeera n'ebirala mukama we by'amwagaza akole nga tebannaba na bimugamba, ategeere omutima gwe wano we guli, kino kye gwagala. Omukozi ng'otuusa ekiseera okubanga oyagala mukama wo ky'ayagala kyennyini naawe obe nga ky'oyagala, nga toyagala bwagazi kukola kyakugambye, naye ng'oyagala otegeere omutima gwe gwagala ki, oyagale mutima gwe kye gwagala. Akitegedde ekyo kino otuuka ekiseera ng'oyagala omutima gwo gubeere gumu ne Katonda, nga ky'ayagala naawe ky'oyagala, nga osusse mu kwagala okukola obukozi ky'atugamba, naye ng'oyagala otegeere omutima gwe lwaki ayagala tukole kino, kwegamba otegeere ddala lwaki ayagala okole ekyo. Kati otuuka ekiseera nga toyagala Katonda mmusinza businza kyokka, naye ng'oyagala otegeere Katonda lwaki ayagala tumusinze. Kati bw'omala okubikkulirwa amakulu n'ogamba bwe tumusinza twongera okujjuzibwa ekyo kyali naffe tufuuke ekyo, n'ogamba togenda kusinza businza lwa kumugondera kyokka, naye nk'okikole kuba n'amakulu amakusike gw'otegedde ky'ofuuka, olwo omutima gwe gwongera okugattibwa wamu n'ogugwo, naaba nga kyali naawe ky'oli, ky'ayagala naawe ky'oyagala. Olwo ogenda kutegeera n'ebirala by'atannaba tulagira, kubanga omutima gujja kuba gugattibwamu n'omutima gwe. Kati bw'omusemberera ng'abakadde 24 ne bamusemberera, bino byonna bitandika okuyiika okuva mu ye nga biyingira mu ggwe, n'otandika okutegeera kitaffe y'ensonga lwaki yatutonda, n'atuwa omubiri, n'atuwa emmeeme, n'atuwa omwoyo, ng'ekigendererwa tuteekebweteekebwe asobole okutuula mu ffe mu bujjuvu bwe, asobole okutuula mu ffe mu bujjuvu bwe. Omwoyo Mutukuvu ateeketeeke emmeeme, Omwana wa Katonda ateeketeeke omubiri, tubeere mubiri gwa Kristo, ate kitaffe ateeketeeke omwoyo, olw'okuba ye muliro, nga gye tukoma okujjuzibwa ye kyali, gye tukoma okugonda ne tuba bwetowaze, nga emmeeme yaffe eyongera okusaanuuka n'ejjuzibwamu, kwegamba ekitangaala kino ne kigikubamu, n'etuuka ekiseera nga tekyaliyo wabula nga nayo kino ekitangaala kigikubyemu nga kyefuuse, olwo emmeeme n'ezaalibwa omwoyo. Olwo ne tusobola okubanga nga Katonda bw'ali mwoyo naffe ne tuba mwoyo, era gye tukoma okuba omwoyo nga Katonda bw'ali, tutuuka ekiseera nga kyali kye tuli, olw'okubanga ye Katonda naffe ne tufuuka ekiseera nga naffe tuli bakatonda. Olwo ne tutuukiriza ekyo Yesu ky'ayogerako mu Yokaana 10:34. Yesu we yagamba nti tekyawandiikibwa nti mmwe muli bakatonda. Ekyo Katonda ky'ayagala tubeere, kyali kyatwagaliza tubeere bantu bakatonda abalungi. Kati mu kututonda tubeere basinza, si kubanga ayagala bwagazi bitiibwa ntumuwe ekitiibwa, wabula ky'ayagala, ayagala tufuuke ekyo kyali, nga gye tukoma okusinza tumuddiza ekitiibwa n'akikomyawo, ne tukimuddiza mu kikomyawo
ajja ne asaanuuka n'ayiika gye tuli, ate naffe n'atusaanula ne tufuuka ekyo kyali. Olwo ne tuba nga tuli mu ggabana naye ekitiibwa ng'eky'omwana we Kristo ky'agabana naye era kye yagabana naye nga n'ensi tennabaawo. Kye tulaba mu Yokaana 17:5 Kristo ng'ayogera, ompa ekitiibwa, onzijuzeemu ekitiibwa, ekyo kye nalina naawe ng'ensi tennabaawo. Ekyo naffe ky'ayagala tubeere, bw'atyo bw'atwagala. Kati bino byonna bye bibeera mu mmeeme yaffe okumanya, okubikkulirwa. Nga wano ku nsi olaba nti ekibi kyekweka mu mmeeme, kati gy'okoma okusembera Mukama oyiikibwamu muli munda mu ggwe kyali. N'omanya ebirowoozo bye, n'omanya ebigendererwa bye, n'omanya entandikola ki yatutonda, n'otegeera ddala ye Katonda yatonda ate yayagala ateekewo omulala alinga ye, nga kye kigendererwa kye abeere n'omulala alinga ye, ng'ekyo kyongera okutuukirizibwa buli lwe tumusinza, kyongera okutuukirizibwa mu ffe. Olwo abe nga aggyeewo kiri Lusifa kye yeeyagaliza. Lusifa yeeyita Katonda. Ezeekeri 28:9 Lusifa yeeyita Katonda okuba yali yatuukira mu bulungi, ne yeeyita Katonda n'agamba ajja kutuula ku ntebe ye, ajja kutuula ku ntebe ng'eya Katonda, naye ajja kutuula naye mu ntebe ya Katonda. Katonda n'amugamba toli Katonda, oli kitonde. Era Katonda n'amugamba ajja kuleeta anaamuzikiriza. Mu ssaawa eyo ng'ali mumuzikiriza, Lusifa Katonda n'amugamba mu ssaawa eyo nga bali mu kuzikiriza, era onaayogera nti oli Katonda ng'ate oli mu mukono gw'oyo ali mu kuzikiriza ku ssaawa eyo. Ekyo kiri mu Ezeekeri 28:9. Kati ebyo byonna Lusifa bye yeeyagaliza, Katonda byali ate ffe kyali mu tufuula. Ye yeeyita Katonda, ffe Kristo yatuyogera naffe n'atugamba tekyawandiikibwa nti muli bakatonda mu Yokaana 10:34. Lusifa n'agamba ajja kutuula mu ntebe ya Katonda mu Ezeekeri 28:2-9. Kati ate ye Kristo ayagala ajjuzibwe munda mu ffe. Bw'amala okujjuzibwa munda mu ffe, Kitaffe alyoke agamba omwana we, jangu otwale entebe y'ofuge. Olwo ffe tuyite mu Kristo tutuule ku ntebe ye era tulamule ne bamalayika. Bantu ba Katonda abalungi, obubaka bwe twogeddeko leero obwo obw'emmeeme, bino byonna bibeera mu mmeeme, byama bya Katonda. Naye bino bye twogeddeko obitegeera osemberedde abakadde 240. Nze bwe nabasemberera bino bye byayiika munda mu nze, ne ntegeera nabo bye bibiri munda mu bo. Katonda abalengeza olugero lwonna olwaki yatonda omuntu, ekigendererwa, era bw'onaatuuka mu ggulu ojja kuwulira bulungi ng'osembedde we bali, nga bye bamanyi by'omanyi, era otegeera ensonga lwaki buli kiseera bajjako engule zaabwe ne bakutama ne bagamba Mukama oli mutukuvu, oli mutukuvu, nga bategedde gye bakoma okukyogera munda mu mitima gyabwe, ekitiibwa kidda gy'ali ate n'akibaddiza, ne kiddayo n'akibaddiza. Kati baategeera ekyo, kati kye bakola, oli mutukuvu, oli mutukuvu, bamusinza oli mutukuvu. Kati bamuddiza okwagala okwo ekitiibwa, n'asaanuka ekitiibwa n'akikomya gye bali, kati bongera kufuuka ekyo kyali. Kale nabo ekyo kubanga jjukira awo we bali kumpi ne Kitaffe, kuba jjukira ye ekyo ekitiibwa okujja gye bali nga kiyita mu mwana we Kristo, mubaamu okumyansa ebimyanso, mubaamu okubwatuka, mubaamu amaloboozi, mubaamu amayengo, mubaamu langi ez'enjawulo, mubaamu langi ez'enjawulo eziva mu Kitaffe. Byonna byonna nga bijja bawulira nga bibaggweeramu kyali, ate ng'ekitiibwa bamusinza nga kiddayo. Kyova olaba emitima gyaffe gyo gyeteekateeka dda okuba nga buli kiseera gikuba kitiibwa gizzaayo, gikuba bukubi gizzaayo kitiibwa, gifuna ekitiibwa gizzaayo. Kwe kututondamu omutima nga gupampi, nga gukuba. Okuba okulina kuba kuzzaayo kitiibwa buli ddakiika, kuzzaayo, ate nakujjuzibwa. Bantu ba Katonda abalungi, nzikiriza nti abawulidde waliwo ky'oyongedde okuyiga, era abanaagenda mu ggulu Mukama wanaakutwala awo awali abakadde 240 ng'okwagala kwe, era naawe ng'ennyonta eri mu ggwe, nga ky'onoonya, ng'era ky'okoyeddera nga ky'osaanidde, ojja kulaba nti otuukawo
ojjuzibwamu ebyo ebiri mundamu ye, otandika okumanya ebiri munda mu Katonda, ebyaliwo mu kutonda omuntu, ebigendererwa, era otandika okutegeera Katonda okwagala tumusinze ate kisinga kuyamba ffe. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.